obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Munda muze nenyamira ngamba kacyuna ngamba kukola ebirimu nze nsaanidde kweri okukola byangamba kukola emirimu ki jonge emirimu ogimanyi oba wasooka jibu kati awo nfuna ansa bweti oli ngamba ekyo so kulabe bad disciples bange who were they nze nkozesa abantu aba bulijjo sikozesa abatasaana nze byenkola ki benkozesa kati nenziramu ne mubuuza ekibuuzo nenze kugamba okukozesa nga simanyi Bible. Nagamba, don't you know that I'm the word? I will teach. Olimu excuse kati. Excuse je ndimu. Biri byangambye jukire ebina byangambye. Yagambye excuse being proud, rebellious and stubbornness. Yeah. Kati nga mugamba nze Bible sigimanyi. Angamba, don't you know I'm the word? Nze nja kuyigiriza. Kati kirala nga mubuuza ye obuweereza nagamba ekyobuweereza tokifaako nga sina ssente zikola buweereza nzi bwongamba ministry to start a ministry sina ssente zikola bizo nagamba ndina abantu bange abajja kukola ku ekyo ye bali ekyo kindekere kati awo ngamba Bible answering sigimanyi nangamba
ajja kunjigiriza sente alina abantu be abajja zimpa okukola obuweereza bwe ekyobutasaana nangamba gwe tokifaako ekyo nkozesa mmwe abatasaana kati nengamba okay nempulira nga mpewuse kubanga nalina obusungu ku mutima biki byempiseemu byonna kuva emabega kati byonna nembigatta jjukira weyanzija weyanzija luli ebyeddwaliro byonna ka vidiyo kona yakaza nenkaddamu nenkalaba bulungi yakaza wonna nokalaba have you forgotten where I got you from nandaga ka vidiyo kona biki byonna benayitamu very clearly nga ndaba kitinga nga kibaddewo yesterday kati awo nempulira omanyi omuntu naawe okupulira kati nange nenfuka nga bali omanyi omusango okupulira nga gukusinze nempulira nga ngonze nzikiriza nenyamba kale nenzikiriza kitangala nekivaawo kati nzukuka tobitegeera naye omwami mukwano gwange bamuyita Kibalama nalina essimu ya iphone mukyalo yali teri masanyalaze kati ye abeera mu katawuni kasawo kati nga buli lweggulo nga njimuwa ajja n'agikima n'agintwalira n'agikyajinga nagikomera ku makya kati neneebuuza mbadde nyiwe ne Kibalama ye yazze kati nfuluma bwe nti ebweru obudde bukyali kiro bantu bebasi amba nedda nzira munda olwo olunaku essimu nali sigimuwadde nali ngiina kutunda bwe nti ku ssaawa tuli mu ssaawa 9 kiro kati nkwata mu bbaga yange eri nabeerangamu n'ebitabo byange byenakola na balansingira muga biki kuwandika biki kasitayo peeni ekiro nga mpandiika buli kimu kyobadde omanyi kyembadde kyowulidde kyonna kyeyaŋŋambye byonna mbiwandiika maze obiwandiika obulamu bwange n'obukyuka bukyuka butya obuzito bwonna bwe nali nina obusungu ku bintu bingi bwagenda kuva bwe nabaawo bwavaawo nali muntu apanguluka mangu nga mbeera n'obusungu ekintu ekinyiiza kugambirawo naye kati nga ekintu ekinyiiza tekinyiiza ekinyiiza omuntu buli nomba gye nangambako ebintu nangamba ekintu sinyiiga nifuna essanyu erinjawulo mu mutima gwange n'omukubawo kwange n'ebyo bya luusizi biki nimbivaako kyentakwerabidde yangamba nti mission yo wano ewedde mission wano ewedde toyinaawo siinaawo nayo mu kibuga kati awo nzira mu kibuga tandika buto naye eba si 5 December last year 15 nzira munfuna ate the system yazijira ddala mu kifaananyi nga mulaba omulaba face togiraba naye ndaba muntu ayambadde kiganduulu zino rap ya white nnyonyo nga ndaba muntu andikubbale bwati nga tosobola mwetegereza mu face nga siraba face kitangaala naye wano nga ndaba muntu wandiwa nga ngamba nga ndi mu transplantinga pepo oli gwe nasimba naafa yenna kati ndi mu transplantinga pepo oli nga muteeka bwe nti mu nnimiro nga nsimba nga shootingirawo ng'akulirawo ng'ateekako ebibala naye nawe akalimiro katini bwe katyo kabbiringanya jasi okulyako ewaka nga nzijayo nga nteekamu biringanya nga eteekako kasooli nga nsimba kasooli bwe nga nteekako kati nga angamba olaba kye nali nkugamba bw'onaakola emirimu gyange kino kyekigenda kubaawo these are the blessings zogenda kufuna mu buli kimu kyonna kyonateekako omukono to be a blessing
kati nga mpita Kabale gwe yakola bed ya pepezo gwe twasimba buli kimu ku nnimiro gwe nali nkola naye kati nze nga mpita Kabale jangu olabe kino mukolesebwa Kabale angamba kiki yangamba Kabale soko gyolabe olabe ebintu bino nakava ku bisimba kati byonna bitaddeko kijja kitya ng'osimba oli gwe wawummuza waliwo omulala yali abeerawo around waliwo gwe nawummuza saamuzza waliwo yali abeerawo around yawo ng'alina emirimu gye naye akola mulimi naye nga muleeta n'anyambako wano ewaka kati nga mugamba Kabale kyendaba kyolaba angamba kiki ngamba gwe jangu olabe nziramu nensimbula bino binasimbi byennyini nembiza ku ttaka tebina kintu ngamba olabye mbitadde wano nti ye mbirabye kati kansimba olabe nga nkwata pepa nga nsimba ngiteekako kwata birabye eyo ngamba iyo njirabye biringanya nga nsimba ng'eshutingirawo kasooli nga nsimba nga kasooli ng'ateekako emimwa mingi ng'agamba kijja kitya ate wali nga twabisimba n'ebigaana ne bifa ng'agamba kiki kino tokiraba kati gedoboozi wano liŋŋamba kola emirimu gyange you will not lack anything go and preach go and share your testimony genda otandike ministry nangamba ngamba erinnya ya ministry nagamba ministry yo born to serve ministries kitegeera naddamu naabula nenva mu kirooto kuwolesebwa okusi kirooto kwali kuwolesebwa kubanga nali ndaba omuntu nga bwe nkolaba bwenti kati Christmas saagirya nali mu nyumba nalina ku traveling agenda Fort Portal nali wa cousin brother wange nangamba tugende Fort niwe abasijja agenda naye nga naku zino obeera mu nyumba tofuluma tokola ki obeera awo towetegeera kati kumbi naddayo buto kati nayintanga transition juka luli yangamba you are chosen kati ntandika kunoonyereza who are the chosen ba chosen bo baani kati ngena mu Bible taka kunoonya who are the chosen kati nina pastor mukwano gwange ali mu kibuga awo obita Pastor Fred genda mubulira byonna eri solo nali ngimuwaddeko yali yakoma ngamba naye ati lwaki tukola emirimu gya Mukama ngamba nze yali angambiyeko kingamanko wali kingamba nja kubikola luli kati nekiro bwe kyabaawo byonna kozola nenzira nenjimugamba natula nangamba omanyi kyoliko nangamba Mukama kufunye omukisa Mukama nayogera naawe nangamba gwe abamanyi abantu abangi abasinga obungi teboogera kuna Mukama tabalabira nkulu balaba tebana kibamanyi ku Mukama tebana kitebe naye gwakuwadde buli kimu yakuwa signs mukoma yakulaga wagaana teba followinga aze ayina byakulaga kubanga waliwo nali awo nga enjala ennuma nga sina ssente naye nva mukyaki kusaba ku Sande kati nentuka Buganda Road awo waliwo kantiini kaduuka kali awo waliwo omwami bamuyita Johnson yananyiniryo nagera ngayo nampa ebintu bwenfuna ssente nemusasula naye olwo najja nga nva mukyaki kusaba sina ssente enjala ennuma nali maze ennaku ngezo nga 3 nga sirya jugala ku mulimu nali neegobye sina mulimu mulala nali neegobye ku mulimu kati nentulira waggulu bwenti nenkyuka bwenti waliwo ka compound bwe kati waliwo ne stage ya bodaboda mu maaso awo naye ku Sande tewabeerawo bantu nentulira bwenti watoto bwenti gyenva nentulira waggulu bwenti nengamba ye Mukama nembulwa n'2,000 ezigula wano ekindaazi kimuno mukabi ne kuta ya sukali ningena nalese nonywa chai nywe chai ono mukalu unatekako
amazzi goteekemu ssukaali onywe. Kubanga eyo ekyo nali nkimanyiridde, ekyo kyali kya bulijjo. Nali ndi awo nalaba nga omanyi kano bakiyita batya akazungirizi ako kakuba nga kava sedi zeeki watoto anja bwe kati nyimiridde awo ndizeko nyimiridde awo ka compound awo nalaba enusu enkumi ezo nali mugambye mu butuufu mbulwa n'2,000 ezigula ekindaazi agenda kulaba bwe nti nga ndaba wansi bwe nti 2,000 zijja nga ziroolinga bwe zityo paka ku kugulu kwange pe pap wano ku kugulu amba kitegeeza Mukama omuntu bwakusaba mumuwa bituufu kubanga nabiwuliranga kubanga bagala nali mbala mu kyaki nga yesi nga mbuulira naye nga sogeranga ogamba nti Mukama kino kyenjagala nakinkolera awo naawo enzifudde ezo. Olulala ali mu church still nina mukwano bamwita Steven twatuulanga wamu mu watoto omu tebe yemu tutuuka mu budde bwakuwaayo Steven ajjayo $10 nze nalinamu 15,000 mu nsawo nziggyeyo 15,000 zigenda kuwaayo Steven ajjayo $10 azisuula mu kagundi kamba Steven atuusa ku level yokusuula $10 mu gundi mu church asuula $10 ze nina 15,000 zokka zempa Mukama. Steven kati kitegeeza ye kati ekituufu yali akola bulungi yalina bizinesi ze nga zitambula bulungi ze ndi ku struggle kati bwe nadda ewaka nengompulainingira Katonda ne mugamba abantu bawaayo ssente nyingi mu kyaki nange njagala ziwaayo naye siziina lwaki nange tumpa bino byokumala Sande kyona ekyo wogenda neneebakamu nempulira eddoboozi liŋŋamba waayo ekyo ky'oyina kirukasa okiwaayo naki omutima n'omutima gwo ekyo ky'oyina ky'owaddeyo kyekyo byenkana bye bimu oli awaddeyo kingi naye kisinziira ku mutima gwo si kyamaanyi nti oweereddeyo mu ki naye mu mutima gwo kiki omutima gwo gwe gukoze eki gwe guwaddeyo nze nkolera ku mutima bati byaŋŋamba nkolera ku mutima ekyo nekigenda another time zino sikando z'abasumba ezibeera ku mawulire awo zibabeera bayisaamu emugamba naye Mukama nandabadde nkugweza naye kintu kyengendamu andaba ate bano betulaba bakyonoonye ab'amaanyi betulaba betwegomba ate bunga ekintu nga babaina ebintu bingi byebakola abakyonoonye abantu nga batwogerera nnyo abalokole muli balalu abalokole bino abalokole muli baffere abalokole muli still nanzigira nagamba wogenda okyusa ekyo kyennyini kyenjagala okole genda okyuse endowooza eyo n'ebikolwa byo yagamba nze omuntu omutuufu omulabira ku bikolwa bye yagamba bangi sibamanyi bangi yabagamba nti men are called few are chosen naye yagamba nti many call themselves beeyita Mukama yaŋŋambye nga tabagambangako si kwogeza kati ekyo kyenagaana nze luli abawaŋŋambanga eyo yonna gy'oyise lwaki totandika kuweereza Mukama tandikawo obwera ne mbagamba nze takingambangako sisobola kwetumiikiriza ye bw'aba amanyi nti kino kyagala nkole akiŋŋambe ye mwenyini bw'alikingamba nja kikola kati nakyo naŋŋamba nti bangi
sibamanyi naye bakozesa erinnya lyange sibayitangako naye kati gwe bw'oba olaba ekyo kyekisinga nnyo okukulumiikiriza kikuluma nnyo kubanga you know that inner confliction yeekyo or conviction inner conviction gy'obeera nayo ng'olaba ekintu kikyamu naye tolina engeri gy'oyinza okikola kitaasaamu n'agamba kyekyo kye nakuyitira genda otereeze kati ebyo byonna nga bibeera nfuna ezo revelations nga nzifuna naye ng'ozibika tozifaako nga mbika omaye kyali kimbisa one time oyo mukwala wange Steven that was 2020 ng'agenda kukola wedding kati nze nalaba nga abalokole bano abaku street abapreaching abo bono tebalina byakukola abantu tuli mukuyidibwa mu kibuga onoonya naye olali ku kizindaala apreachinga bano naye kati nga mbeerawo nga nebuuza naye ani abawuliriza nga I have those questions tebalina byakukola ani abawuliriza be bapreachinga ebyo balalu bafuniramuwa bafaaki kati oyo mwami Steven alina muganda we obuta Robert tuli mu motoka mbavuga mbajja mwami Steven abeera gundi Entebbe Road eri gundi Kigo nga tugenda ku All Saints kati nga nvuga mu maaso zaavuga mu maaso watuddeyo anti we emabega watuddeyo maama we n'oyo muganda we Robert n'omuntu omulala awo yali mukwano gwa maama waabwe bavudde naye mu kyalo Fort kati tujja tutuuka ku roundabout ye Mulagaawo waliwo omwami ne kati waali Mulagaawo apreachinga kati roundabout bagijjako bateekako ebitaala naye waali awo apreachingira ku muzindaalo kati maama wa Steven bw'agamba naye abantu abo bo ani awuliza bye boogera ebyo tebakoowa bapreachinga biki ebyo kati ono Robert ye yali evangelist yasulawo n'omulimu gwo n'agenda mu preaching enjiri eyo n'amugamba n'amubuuza ekibuuzo gwe owulidde ki gwe mu byonna byayogedde wena kyowulidde jukira ebitaala byali ogundi waliwo batadde wali nga tuva eri wansi kuva awo emulago nga tusala tugende wano ku public service tugende kati mumboze embozi netandika bwe nategeera ekintu ky'abantu abo oli yamubuuza gwe kiki kyowulidde Robert ng'abuuza mama we n'amuddamu mulokoke Mukama abaagala n'agamba si ekyo owulidde ekyo nti ekyo Mukama kyennyini kyayagadde owulira ekyo kati oli omulimu gwe ye amaze ogukola kakiri ku ggwe kyoli tojja kwekwasa nti saawulira saategeera saamanya Mukama akusobozesezza owulira mu byonna byayogera ekyo ekyo ky'owulidde ekyo kyayagadde owulire n'abalala bafunye ebyabwe n'agamba ajja baawayiza okupulikiga n'essaawa 3:4 nga waali awo naye gwe Mukama kyayagala gw'owulire kyojja owulira era ekyo ky'owulidde ekyo ky'oyatudde ekyo kyayagadde owulire kuva olwo n'enkyuka entegeera nti that means bano abantu ye omulaba awo ali ku street preaching naye bw'oyitawo olina ky'owulira naye Katonda kyaba ayagala ekyo ky'oba owulira ekyo kati atojja kwekwasa nti sina kyenamanya kitegeera ekyo nakyo nenkitegeera kati ng'obwongo bwange bwopeninga nnyo mu kumanya kati nga amanyi n'okutambula nentuuka ku street nensangawo preacher ng'oyo nentuula wantu nempuliriza bya preachinga nendanga kufuna that anger y'okumanya kati bwe nagenda wa musumba oyo musumba Fred eyatuuza n'aŋŋamba bingi kati gwe Mukama byakukoleze ki byakulaze kati omupiira kati yagutadde muki ball is in your hands ate kubanga gwe tavudde naawo
akugambiriddewo bino byonna byogoba bino ebyensi byoyagala nagamba ye mu nsi kiki kyamanyi byoyagala nagamba kasooka ombulire tutandike tubale basumba bameka bomanyi nemubulira bemanyi nagamba bali bubi ngamba nedda kati gwe kiki kyonoonye ekyoyagala ennyo kyotasobola mu kufuna bali tebaweereza Katonda nti bamuweereza kati gwe kiki kyamaanyi kyofa nnyo ate nga yakuviriddeyo n'akulaga kiwali gwekwasa luli teyakugamba yakuzeemu ate natakomaawo n'akuddamu emirundi mingi kati ne kati akuddamu kati ekyo nenkitegeera bulungi nemanya kati ekiraka obudde bwe buno kati najja natta okwagala kwange kwa buli kimu ebintu binali nsinga okwagala laavu yafa nefa ebintu binasinga nnyo okwegomba sikyabyegomba birabanga bya bulijjo kati nyumirwa nga wano nentuula wano nendaba ku binyonyi nendeebuuza kati ekyo Katonda yatonda akonga kati nnyo ate kati lwaki koya Katonda naye nako kalina omugaso gwako kali awo nga ebyenyumirwa okutunuula ebintu binayigomba nga emmotoka ezakabi kulaba ebintu ebyakabi ebyo travelinga sikyabyegomba tebintwalira budde kati ate kati ekitwalira obudde kuwuliza ekigambo owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 na music gospel yo nine ennyimba zingwako nga nalisuulirako simanyi na muyimba yaluyimba naye neyenda ogwako nelunyumira nendukuba kati nembeerawo ate nenyumira nnyo kati nako okwagala nnyo okusaba kati nalindi awo ewaka nentuula neneebuuza obudde bwe namala kuva December eyo almost 6 months nga mbeera almost waka nga zitambula nnyo kiri awo tokyakola byokola nabivaako kandi waka kalobeerawo otya ate munnange kyewunyisa mbaawo sibulwa kyakulya mbaawo anti lwaki nkibuuzizza abantu abo bafune ansa nti nze kyensinga okukakasa ekitege Katonda aba akugambye okukola ekintu nga yakukoze eki yakugambye eyo pointi nkulu nga yakugambye akugabirira kyekyo so njagadde okibuuza because oli ayinza okibuuza ali eyo naye nze nkimanyi nti Katonda wabeera nga era nze olumu wendabira nti ono byakola Katonda tabimutumanga kalabika yeetuma alabika ate lwaki nteekako alabika nteekako alabika lwa nsonga I am not sure siri Katonda sijajinga bantu but signs ezimu kwendabira nti ono ayinza okuba either Katonda yamutuma naye yayongeramu ebirala ebibye oba Katonda tamutuma akaalimba kwe kubeera nga omuntu akola emirimu gya Katonda naye ate ng'ajula ng'obugabirizi tebuliiwo omanyi obugabirizi ffe tulowooza bino ebingi naye Bayibuli yo nga yo kasita ofuna ekyokulya basically basic needs kati ffe obuzibu twagala ebyensi tulina ebintu bingi bye tuteetaaga naye nga tubyagala we don't need them but we want them ate bw'omala okifuna n'olaba nga tokyakyetaaga ate ng'oyagala kirala kati ekintu ensi netutwala ensi nekulya omanyi ensi tekulya lumu ensi ekutwala step by step weba enakutwala otandika mpola kwanjo gigenda out n'ogendako nabo out bumu byebakola tebinyumirwa
banywa bintu byabwe onywa mazzi oba na soda pola ne muddayo ogwokubiri olaba otandise bambi we batagenze olumu gwabagamba banetemwa naye nga tolina kibi kyokola genda bugenzi oddako ng'otandika otestinga kutwala mpola ogenda okumaliriza eyali tanywa wadde kenge nga kati gw'omu kubeewaana nze munnange nno ne wenja mmeka sivaamu mbawulira tobawulira kati ekulyanga kansa mpola naye kiva ku ki kiva mu kintu eki ensi etukwatira mu kwagala kwaffe omulabe atunulira nnyo ky'osinga okwagala waayita kasita afuna loophole lwaki kubanga mu mutima gwo olina ky'okutte n'oteeka mu kifo kya Katonda Katonda n'omugyawo mu kifo kye kati mu bwongo omutima okitunuulira oti Mukama ennyumba eyo Mukama kati n'otandika okisinza omulaba akubirawo akaama niwe kimanyi waliwo ddiiro kasente weekali katogere balabalamu akasente weekali tonnamanya byogenda kola n'akasente weekali okagattagatta ennyumba gy'oyagala ogizimba abaakumaze kati kyova olaba nkibuuzizza nti nze sikkiriza muntu tetugambye kale mu nsi eno tosobola kubeera na 100% nti buli kimu kitambula bulungi naye nze omuntu atajjula kunze ye muntu nga the basic needs azifuna ayina we yeebaka waba apangisa rent tamwekubya mpyajja alya ayambala walwala jjanjabwa ebisigadde bayithawe Mukama anaalabira so kati obuweereza bwo obutambuza otya obwakutumwa obuweereza mbadde nkyali mu transition eno I get it transition yabadde entutte nnyo nga njagala kumanya ate ebintu bingi so okyali mu kwesomesa kwezuula bagira spiritual transition ngezaako kwezuula nzaani kiki ebyo kumanya kati kubanga tosobola tutandika buweereza nga tomanyi tosobola kuba kyotamanyi bina kusooka n'omanya ate tosobola kuba kyotayina n'omanya kati ekyobuweereza ate badde kyakuleetera naddayoko mu kyalo January awo walawo omusana ogwo gwali omungi nnyo gwe January guno omwaka guno kati bwe naddayo nali neebase emisana nyambudde saati waliwo ekiti omuti gw'omuyembe nga bwe guti wa muzeeyi mukwano wange amuyita Sadiiki nali neebase awo nali nga wamuzeeyi Sadiiki walawe guno omusana nga gutufukidde ekizibu omusana nga guyitiridde kati nemugamba gwomanyi omusana ogwatukubira Iraq omusana Iraq gwakubanga gwenda heat nega up to 60 degrees 60 omanyi kuba ng'oyambadde naye engatto nejjulamu amazzi naye nga ntuuyo sana gweraka gwali mukambwe gwakubanga nga tosobola kufuluma nga waliwo bateekangayo fulaga ya black waggulu tebasobola kukkiza okutambula kubanga walabanga omuntu ng'atambula n'afentinga takuleeta blood so fulaga ya black bakyayo okuwoninga kuwoninga tokizibwa kutambula batoyikiriza kutambula omusana gwabanga muyitirivu obungi kati ng'amugamba ensi yaffe ng'agamba muzeeyi oli ensi yaffe nayo eyinza ofaananira omusana gweranga bwatukuba agamba oguwulidde olunga okussa nga mpulira nga nsa ate jjukira kyalo si bino bye Kampala nti onaagamba nti air pollution wa kyalo naye ng'ossa ng'owulira ng'ossa bbugumu
ego omusana omwaka guno gwayaka January February gwakuba kati otulo ne tumusikawo kiri kinakugamba luli nti bwe nabeerangawo nebuuza ku kintu ng'otulo tujja from nowhere nensikamu mu kusikamu still nenfuna ekirooto ebyo by'oyogera n'ebyo by'olaba by'otaagala by'olina okusookeraku okukola ebyo by'olaba n'ebyoyogera by'otaagala by'olina okusookeraku okukola kati nenzija nenfuna purpose, your divine purpose. Obuweereza oyinza obukola mu mirundi mingi n'ekintu ky'olaba n'otaagala naye nga osobola kikola n'okikyusa bwona buba buweereza bulala kati ngamba simba emiti climate change ate temunaba obudde bukyayongera kukola ki kwonooneka simba emiti ngamba muzeeyi olaba ebibadde nkugamba wano ate nfuna ekirooto kingamba kusimba emiti ngamba olwobe basaawo nengamba bunne basaawo nenfuna simba emiti kati nentegeera nti obuweereza buno bulina ebintu bingi byoyinza okukola kati ate nenfunamu nenziramu nenzijukira kuva buto nayangalanga nnyo waka kusimba emiti nnyo bwenatambulanga nendaba omuti gwa ffene nga njala gusimba wakiri ngutaddeyo naye nobwegufa naye ngutaddeyo omuyembe nga nsimba buli kimu kyonna waka nali ngezezaako kusimba buli kimu ovakaddo biki nga mbisimbi kati that means that seed nayo yandimu kuva dda eyokusimba emiti kati nengamba ekitegeeza this one also I can do it kati ekirala okusoma nze nasomanga ndinnya wansi kutaka atambuliranga wansi ng'otambulira mu buyinja nga bufumita okuteeka mu speed ng'olaba omuntu ogamba omwana nga ali ku speed nga atambula fumbe bumunyiga buyinja buli bwebukunyiga olina kuwongezaamu ka speed golowooza omwana akola ki kati nga nzijukira ddala nekulya emmere yennyini kyali kizibu okulya emmere juka maama wange yafa ndi muto ali muto n'emyaka 8 n'afa ate maama wange yali buli kimu yakavaamu ng'atandise okukwata ku sente nga obulamu butandise okukyuka bwe yafiira naye nfa gye yafaamu nayo nzibu nnyo kati nempita mwokwo soma primary yonna nga ndinya wansi biki ebyo kati naye n'okulya emmere yennyini ffe twalyanga miyembe mapeera ago ebyo byolya eyo eba breakfast yo eba ne lunch yo obuddayo ewaka ojja kulyayo ekyeggulo kati ekyo nakyo nenkifuna nengamba kati kikusimba emiti kino tekize buzi nenzijukirayo nenflashinga back obulamu bwange nga bukoze ki bwe buzze kati nekyokukola ki okutereeza ebintu bingi byolaba nga osobola gwe kyekolera obuweereza luli nagamba abantu nti kyosobola okukola kikole kyosobola okugjawo kijjeewo gwosobola oyamba muyambe ewo nabo buweereza kituufu ekyo kyo nkikiriza ddala nti waliwo omuntu nteranyoga nti tekikola nnyo makulu bwe kuyimuka for example n'okwata emitwalo 10 n'ogitwala mu kyaki naye nga neiba waakuddiriddawo woosula yeetaaga emitwalo egyo nyingi oba egi obulamu butambule bulungi nga mukama akuwadde omukisa ozifunye toyina mukisa g'oyinza kufuna ewooteeka mu kyaki ate ekyo wena kirabira nze ndina ekintu kyenkola sibeera nangu enyingi
engoye nzigula mu bungi naye sibeera nazo. Nyinza ogenda mu dduuka nengula empale 5 za jeans, nengula essaati, nengula t-shirts, nengula biki. Naye ate munnange ekintu kibeera kingamba teeka mu bbaaga agenda nakyo. Ono wa boda nvuze wantuusa wantu nzikwata mu kaveera muli kwata n'omuwa. Yes, because enjiri nekyasinze, by the way, enjiri ekyasinze kuyamba banaku. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Gyosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Obuweereza obusookebwako ze nzikiriza nti kuyamba, nti Mukama waba akuyambye n'ofuna obusobozi, Mukama takuwa bintu oba takuwa bulamu bulungi buyambe mbobeere bulungi gwe wekka. Ebiseera ebisinga kuwa obulamu obulungi oyamba abalala. So tekikola nnyo makulu muntu kubeera nga oyita ku banaku bonna, kuba buli muntu nkakasa, buli muntu atulaba awo woobeera, buli muntu yenna gy'abeera, buli muntu ayinawo gw'amanyi nti ono embeera si nnungi munaku mu kyalo ekyo. Kituufu nnyo. Buli muntu buli wamu wonna woobeera olina woobeera ng'omanyi nti omukadde oli, muzeeyi oli tebali bulungi. At least ekyo mu Uganda buli wamu waawe saawa zino. So woba osobola oyamba omuntu oyo muyambe, kikulu nnyo. Ate woba omuyamba tomuyamba blackmailingirako Katonda. Nenkola kino muliwo abasaba batyo, Mukama nenkola kino, Mukama nnayamba gundi, Mukama nenkola ne wenti, lwaki tonyamba? Tajja kuwa. Ekyo kikole nga tolina ky'osuubira kyonna. Kikole out of the good heart. Era nze ntera nnyo okugamba ne bino byennanga abasobola okuyimirira nange mu charity, nkyogera nnyo nti woba tokiwulira tompa, oba tokiwulira totwegattako. Kituufu. Lwa nsonga togenda kifunamu, tosobola. Olina okuwaayo ekintu nga kiviira ddala ku mutima, ku ntobo y'omutima. Yes, nze kati for example waliwo omukyala yankubidde eggulu n'aŋŋamba, Sami njala ku nnamba kuteerako sente za kuyamba abaana biki sobola okufunirayo, njala kuliisayo abaana bameka? 2. Kati nendwawoko okusindika ennamba, naye ng'olaba akusindikira message nagamba bambi nyamba njagala sente zino zejjako, kati oyo aba awaddeyo n'omutima gwe, nti amanyi ayina ebizibu, amanyi azeetaaga, amanyi zisobola obaako kye zimukyusiza, naye ayina abaana, ayina abantu be basobola okuziwa, naye ayagala zino zaazejjeko nga zaakajja zigende zikola omulimu gwa Mukama. Kati oyo w'omusanga nga Mukama alina byamukoledde, ng'ofuna akasajja ku mutima nti nze Mukama. Era ekintu ky'okuwaayo kino kirabye, Katonda ayagala oweeyo ekyo ky'oyagala. Mulimu abantu abawaayo awaayo kyataagala. Nakolako charity mabegako ey'engoye, oli aleeta eyulise, omwana eyampa engoye ziyulise, akuwa biki babira kisiimuula,
naye kennyini akuwatwalira abantu ninga naye kennyini gwe ekintu kyotasobola kukozesa oba olugoye lwotasobola kwambala lwaki oluwa omuntu oluwaani kubanga nze sambika nkuwa ekintu ekyo abantu abasinga bungi tebakitegeera era kati wano ffe mu nkola yaffe ebintu by'okuweebwa tetubimanyi nnyo kiraba tetumanyi nnyo ebintu byakuweebwa nti omuntu ayinza okujja n'akuwa gifting eyo si byaffe naye nze manyi lwaki nkikola nnyo nze nakijja wa maama wange yali mugabi nnyo naye nga talina kingi naye nga mugabi kati ate naye nkijja ne ku jjajja wange naye jjajja wange n'akatini mu kasharingi naye kati awo naye nkikwata nze jjajja wange lumu yambuuzaako naye gwe tolina kikyo tobeerangako n'ekintu ekikyo kubanga nze mikwano gyange bajjanga ewaka nayingira mu kisenge kyonna kyajjeeyo jjajja wange yali tawuliranku nti nze n'ennyumba jjako yajjanga nagamba gundi yaze nayingira mu kisenge kyo naye nalabye afulumye n'ejaketi yo oka atwale gundi yaze wano n'atwala engato zo kale katwala naye nambuuza lumu naye gwe tobeerako n'ekikyo nti kino ekintu kyange negamba nedda negamba bino ebintu obiraba bino ebintu byansi sina kyamaanyi kati ate naye anko wange ye kyeyakolanga bwe yayambalanga esaati ng'eyo n'agamba enaledde ejja kutuuka era kutuuka eyo nti ye n'agimpa ye muntu yekka yampanga oyo anko wange yampanga nnyo naye nafunanga okusanyuka okungi nga nfunye kati no kankubuulire olaba omuntu akuwa omutwalo gumu ng'olinawa 5 agago ge weekoledde omutwalo gumu guno n'ogusanyukira okufa ng'omuntu azeebuzaga omutwalo guno kituufu so eyo feeling naawe gy'ofuna ng'omuntu akuwadde genuinely kikolo n'oli gwowadde essanyu lyafuna kale kati nga tumaliriza tayimu eno oli mu kutegeera na kumanya spiritual oli mu kwezimba magezi ki goyinza okuwa omuntu ali eyo nga naye abadde nga ggwe kubanga yali alinga ggwe ng'obubaka abulina naye tulina n'abatya nno okuwa obujulizi naye ng'omanyi ekimutiisa bajja kunsekerera era sami kankubuulire kino simanyi lwaki naye simanyi lwaki abantu batya nnyo okuweereza Mukama bangi ye bali kubanga groups olaba mbeera ku TikTok awo noscrolliga n'olaba oli waliwo omukyala ku group awo ku TikTok bamuyita Foster nagwako juice of recent nali scrollinga nengwako video ze nengendayo nendaba nnyo video ze nnyingi ayogera ku chosen abantu abalondemu bingi byayogera bingi naye omuntu akugamba nze ndina zino signs zonna mbadde nazo naye munanga efear tuyebeeramu neyo fear element eyo muffe mulabe kati ye omanyi omulabe kyakola tosaanidde ebyo nedda ebyo bangi babiwulidde si gwasoose kati ekyo nange fear eyo gye mbadde nayo naye kuva mu kusaba kwempiseemu nensaba nentaka gaininga that momentum mpola nengamba kanveeyo naye bantu bangi gye bali naye okuweereza Mukama kizibu nnyo okukkiriza okwagala okuweereza n'okuweereza byanjawulo kizibu okwagala osobola nga oyagala naye okutandika
kizibu nnyo ddala. Step ekyasinze obuzibu. Nange kyendabye. That's what Kubanga omulaba akuleetera ebibuuzo nga 10 ate nga biri ng'obiraba biri relevant. Ng'obiraba. Ati ne gundi yayogera. Nenono gwe twesiga yakoze. Kakati nze ntandikire wa. Banantegeera batya. Banandowooleza ki. Naye ne twerabira ekintu kimu nti gwe omulimu gwakwagaza kwogera. Kyekyo. Oba bakutegedde, oba bagaanye, oba tebakujereze, you have done your job. Kati nze ekisinze nnyo nali ku simu waliwo programu bagiyita Destiny Matters. Ogimanyi? Ono bamuyita Bishop Kasebante Charles. Mumanyi bulungi. Alina omwami gwe yaleeta amuyita Bishop Joshua Kuteesa. Simumanyi. We Mukono, I think Mukono said that. Najja naawe obujulizi. Ye yafuna kirooto ng'afudde n'avaamu n'agenda mu ggulu. Kati bwegenda mu ggulu omuntu n'amutambuza, naye omuntu we yamutambuzanga n'alaba abantu ng'awulira abantu, yayita ku kizimbe, n'ekizimbe kiringa nga kkooti kati nga bali mu kubasalira misango. Gwe wavudde waka weetegese bulungi n'ogenda. Ennyumba nnungi nnyo, bulungi nnyo, ogitegese bulungi, otademu ebintu bya bbeeyi buli kimu kyonna. Naye kiraka omukyala nti yali mukyala yagwa mu accident, teyakomawo waka. Kati naye baali bamukola ki? Naye yagamba obusungu obwali awo Mukama ng'agamba oyo anviire, oyo anviire, genda. Obujulizi obwo bwantiisa nnyo. Namala ennaku nga nnya nga sobola kwebaka. Olw'ensonga yagaana okukola by'alina okukola. Bangi ojja tegendayo ku Destiny Matters olabe obujulizi obwo bwantiisa nnyo. Ningamba kati ntakwebuuza nze kati neefa kati ndagawa. Omanyiyo? Omanyiyo? Nga saagala kugenda eri bye nalaba, nga saagala kugendayo. Omanyiyo? Era oteebuwa oba omanyi gy'olaga. Obusungu buli. Bwe nalaba wali abantu kye bakola wali wansi mu muliro, wali ekiriyo. Nawulira nga mpuddemu amaanyi naye ngamba nedda ndina okutuuka nzikirize. Amiina. Nkole kye nina okukola. Kale, ekyoka tukwebaza kubeera ng'ozze n'obutuwa obubaka obwo. Mukama akutuweera omukisa. Abasinga balemerako n'asirikira nno ddala. Era waliwo omwami omu yagamba nti bakatabo baki yagamba nti abantu bangi bafa nnyo nga kye baalina okukola ekyabatondebwa tebakitandise nako. Era bangi. N'alyoka n'agamba nti yagamba nti obugagga obusinga mu nsi eno buli mulimbo. Kituufu. Kyali kitabo. Buli mulimbo. Innovations ezisinga obungi zonna ziri mulimbo. So nsaba gwali eyo. Era sami na kino kibagambye. Teri muntu wano ku nsi kuno gye tuliko eno atayina purpose yamutondebwa. Taliiwo. Buli omu agirina, but the thing is yogimanyi. Okwezuula is the point. Okwezuula. Ate ekirala bw'oba toweezudde ogwo musango munene nnyo, bwe busungu buli. Era Katonda ye kyakola kyobala bakuzukusa ku makya nakwebasa, nakuzukusa nakwebasa. Ube lumu oba oli awo scrollinga ku simu yo ogwe ku message egezaako kulaga nti waliwo ki ekikyamu. Ate ekirala kibi nnyo okufa nga tomanyi Yesu. Amiina. So kati sooka obamaliriza n'ebigambo byagala omalirize nabo basiibule. Bantu ba Mukama mwenna, bino bye nayitamu byonna nsembyeyo ng'amaliriza mu kintu kimu nti Yesu ye kkubo ye mazima n'obulamu. Ye bulamu.
eryo erinnya ly'amaanyi Yesu just bwogera Jesus linnya likulu nnyo ly'amaanyi n'emizimu gidduka ne Sitaani tayinza babeera wooli ate buli muntu yenna toweegaya mu bunafu bwo oba tobeera na byekwaso bye nayina kino sikisobola nze kino ewaffe teri yali akikozeeko nze sisaana ebyo byonna biba byekwaso byaffe bya mubiri naye mu nsi ey'omwoyo osobola buli kimu kyonna kisoboka ate ng'osobola okukola n'ebisinga ku ebyo by'olowooza tuyina amaanyi Mukama gaakuwa okukozesa ebyo ebinene kati ngamba yenna atulaba bw'oba obadde okyalina ky'okola ng'olowooza nti obudde okyalina bungi tomanya yinza osanga olwo olunaku lwennyini lolusimbyeyo kuba lusiwa naye ogenda kugamba ki Mukama mu maaso ogenda mugamba ki ogenda kwekwasa ki kubanga kati buli kimu kyonna kituteereddewo platforms weeziri ma-TV weegali radio weeziri streets ba preachers weebali buli wamu wonna teojja kulina kyogenda kugamba nti saamanya saawulira saalaba kati olina kujja wa Mukama kubanga yeye akuwa obulamu amazima amatuufu okuva bwe nakkiriza kuva mu mutima gwange muntu w'omutima gwange nenzikiriza nengamba kati nzikiriza sibeera nko kyekimu ndina emirembe gyenfuna waliwo bwensanga nga ndi awo nsanyuka naye nga nikyo mbuuza kiki kikusanyusa nga sikiraba olina essanyu ndina essanyu mu mutima ate mpulira ndi contented sikyawankawanka n'ebintu by'ensi ndina kufuna kino kubanga nabangi ababifunye tebabiina kati kakyeŋŋamba Mukama ye musumba waffe ate yakwagala mu buli mbeera yonna gy'olimu mu buli kimu kyonna ky'okoze just ojja buzeewuwe ye n'akola ki n'akusonyiwa ne mutambula obwo bwe butumwa bwange bwe mpadde buli omu ate tujja babeera nga tuleeta information message nyingi kubanga yaŋŋambira ddala bwe sharinga buli kyenkulaga that is a message buli kyenkulaga eyo message you share the message kati ezo message bagisuubire nnyo naffe tujja kuba weetuli wetunoonyaako bunoonya nti message nyina nga tukola kituufu nnyo era naawe nkwebaza kubanga bangi balina platform zaabwe munnange lwo mugamba munnange kanzije ku platform nina kijja kusharinga akubuza ye gwani nga sikumanyi ye biki ebyo byogenda kwogera Mwami Sami nkwebaza nnyo wabala omulimu omulungi gwokola amatendo era Mukama akutiremu obwangu mu buli kimu kyogoba kale nange nno njala maliza nga ngamba nti olunaku lwoli assured of lolinako garanti lwe lwaleero olweggulo tolulinako tomanya kuba olwa yesterday tolulinako authority lwansonga lwayise teruyise olwenkya tolina garanti nti otuuka tomanyi onaazukuka so lwolinako obuvunaanyizibwa lwaleero ekyokubiri Katonda waba akutumye lekeraawo okuwa excuse ennyingi lwa nsonga ayina ensonga lwaki akutumye bwe baali batuma Musa yasooka kwekwasa nti kati ngenda kwogera ntya nze asitamalinga sinanaagira ngenda byogera ntya ye ne yeerabira nti ate amutumye ye yamutonda kati olumu ekyo tukyerabira akutumye naye ate omubuuza ebibuuzo naye gw'obuuza yakumanya ng'okyali mu lubuto lwani lwamaamawo nga naawe tonneemanya ye akimanyi so I think ekyo kitubeere mu bwongo
nti gw'obuuza ebibuuzo ate mukama kino sirina ssente banandaba batya bagenda kunsekerera nga gundi yabyogerako ne bamuvuma munange oyo gw'obibuuza yakumanya nga tonnaba ggwe kwemanya amanyi olw'enkya we lunaaba ggwe tolumanyi so waba akutumye njala biga tamu kye nasooseeko embu olunaku lw'olinako obuyinza lwaleero ne kino ekyokutuma waba akutumye tandika leero ye obugabirizi na buli kimu ekiddako yamanyi tandika lwaleero togamba nti antandika enkya because gwe byoyagala weetegeke otandike oyinza obutabifuna olunaku luyinza obutajja olunaku terujja kujja kati goyinza okuba oyagala mukama kati senga ompa ku kino ompe ne kino ompe ne kino luyinza obutatuuka olw'enkya kale abali obulungi mwebaze katonda balinamu ebizibuzibu ebitonotono fukamira osabe katonda ajja kubeera ng'akuyamba nkiddamu abaagala okutwegattako mu charity okutuyambako ya mu Desemba tugenda kuliisa gwalina yonna kyolina kyoyagala okutuwa ng'okiwulira mu mutima tunoonyeko kwezi ennamba eziri ku screen bw'atakiwulira totuwa tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.